Embeera ebadde ya bunkenke ku ssomero li Kawanda Church of Uganda Secondary School mu ggombolola y'e Kawanda mu disitulikiti e Ssembabule, abakulu okuva ku disitulikiti bwe bagenze okukyusa omukulu w'essomero lino bamusikize omulala, ekintu ekijje mu mbeera abakulembeze b'essomero lino. You know why there is some backfire, that backfire why? Where is it coming from? Bino nga bigenda mu maaso, abamu ku bazadde abalina abaana mu ssomero lino bwe bawulidde oluvuuvumo luno bazambalidde ku mugongo nga nswa okugenda ku ssomero lino okulaba ogubadde. Bano bwe bawulidde nti omukulu w'essomero lino Patrick Muhwezi akyusiddwa okutwalibwa mu ssomero eddala Likaterero Church of Uganda Secondary School Rakai ne bazikubamu makiikakiika nga balumiriza nti omusajja ono essomero lino yalisanga mu nnaku etagambika nga lirina abaana batono ddala, wabula nga mu kiseera kino lyafuuka eky'okwenyumirizaamu nga tewali nsonga lwaki atwalibwa. Ngaffe ababadde wano mu kuva 2011 twajja wano ffe twatula nga wano waliwo abaana 12 egundi namba essomero ddamba. Essomero liryo lituuse mbaana 607 ate wayingiramu poliisi, wayingiramu ki, naffe kitutiisa. Abamu batuuse n'okulumiriza David Lwebuga gwe baagala okuteeka mu ssomero lino nga bagamba nti gye bamugje alinayo omukululo omubi ate nga n'emyaka gy'okukola gimuwubidde akatambaala, nga balumiriza nti ayinza okudibaga emirimu Muhwezi gy'abadde azimbye. Oluvannyuma lw'okumanya nti essomero ono lyavaamu kye tumugaanira kankubuuzi ekino okutuganisa okuyamba kiririwo lyafa ebyaffe ligenda waggulu lituumuluse kyo tufa tusaba nga tugamba ono bamukyuse bwetuweemu omulala ono bamulambira Kawanda bwetwatakola ewaffe kimutuwa omulala tukola naye ono tagenda kubeera wano tuwakitawe siwanyo nono byava bamwe tubalifamusikiwa kuba twategedde ebifa mu ssomero lyavaamu ebyaffe bigenda mu maaso batulufaagaliza ligema kristi ekyemu waffe bandigize bamutulekera kubanga tulina gye tujja essomero ne we lituuse. Ekyokubiri nga tulinamu okomplaininga nti gwe batuleetera waliwo information elinkinga ng'egamba nti gyavudde essomero lyagudde ate ali mu myaka gya retirement, ali mu kulitayalinga this coming year. So nga naffe bannakawanda tugamba bwe baba bakoze transfer lwaki tebatuleetera musajja nga wambavu muko ng'akyalinayo emyaka egitambula. Bino nga bigenda mu maaso ate abayizi mu ssomero lino ne bateekawo akasasamalo akawaliriza poliisi okujja okubatangira okwonoona ebintu. Enteekateeka ez'omukolo ez'okukyusa omukulu w'essomero lino zaatandikidde mu kukkaanya kyokka gye biggweeredde ng'abakulu ku boodi beeweereza ebisongovu okukkakkana ng'omukulu w'essomero omuggya bamulemesezza okutwala obuvunaanyizibwa obwamuweereddwa gavumenti okukulembera essomero lino. Yukaki bagendere mu mateeka muleke kuleetamu obukolyo babayina ebyabo bye babeere. So mutuwe time oba wiiki emu oba bbiri twesootine tubagambe go ahead, either bonna tubagaane batuleetera omulala. Kanko tuwandiikingeri gye nanyini yatukulira ffe n'abakozi mu disitulikiti okusalawo nansinika nze internal auditor ne principal human resource officer tujje tu witnessing to officiating handover. Okusinziira ku bbaluwa okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo eyawandiikibwa nga 9 omwezi guno ng'egenda eri akulira abakozi ba gavumenti e Ssembabule, enkyukakyuka zino zalina okubaawo nga 23 February 2026 ekyalemerera okutuukirira nga n'olunaku olwaleero kigaanye okutuukirira. Omukulu w'essomero lino Patrick Muhwezi atubuulidde nti ye talina buzibu kugenda mu kifo ekirala gye bamusindise nti abadde mwetegefu okuwaayo fayiro agende ewalala, wabula boodi okulemesa omukulu w'essomero omuggya kimukaluubiridde kubanga talina muntu gw'agenda kulekera buvunaanyizibwa obw'essomero lino. Naye kati essomero ndirekera kati bali mu kuŋŋamba kuvaawo kati essaawa eno gavumenti waffe enzuruka ekinaabula ekya kikola ki ndowooza ngenda ku ripootinga commission Assembly once has taken place baddemu bafe obuwabuzi.
abakulu ba boodi basabye abakulu ku disitulikiti okubongerawo waakiri ekiseera kya ssabbiiti 2 okwongera okwetegereza ensonga eno, kyokka ne bakalambira nti bwe baba tebabalekera Headmaster waabwe abamanyidde ennaku waakiri bombi babatwale babafunire omulala naye so ono gwe babadde babaleetedde.